mwe ba artist. Njagala bajjukiza abamiziki bannange ne bannakatemba bannange ne bawandiisi bannange mwenna ba creatives muli ba muwendo nnyo. Era bana basajja abafuba nnyo okubanyalisa babalage nti temuli bakabinga bwe mulowooza, baboyi muli ba kitalo n'okusinga bwe mulowooza. Njagala bajjukiza mu myaka gye7 Byron Kawadwa yawandika omuzannyo oluyimba lwa Wankoko oyo bamutta Bussi kubanga Amini yali amutye. Okot Pipitek was oppressed because he's an artist. But most importantly, njagala kutunula mu context yammwe nga ba artists abatono ennyo abasalawo ne mugamba nedda ssebo ffe tugenda tugula tetuli byamaguzi. Munange si ffe tusoose. Abasajja baaliwo abakabi. Omusajja gwe bayita Christopher Sebadduka yagaana okolera dictator. Omusajja gwe bayita Fire Lutaya yagaana okolera dictator. Fire Lutaya yalina mukwano gwe nga batambula babiri baali bamuyita Jesse Kasirivu. Jesse Kasirivu yayimbiranga mu Crane Band eyafuuka Afrigo Band. Jesse Kasirivu Amini yeegombadde muwe. Na mukyala we ebimu so Amini weyegomba mukyala wa Jesse Kasirivu n'alagira Jesse Kasirivu bamutte. Era Jesse Kasirivu bamutta ng'atiisa bana bayimbi bonna bayimbe nga bawaana ye. Fire Lutaya n'asikamu neti yafa. Era paka katucha maulinga in very high regard. Of course banji baba kakanya. Banji ne basirika basirisi. Ate abalala ne batandika kuyimba nga bawana na Chemalira. Banji kwaba bayimba bawana nga bawana bayimba nga bawana Amini. Abamu basanga mu diaspora kubanga bagenda naye. Nchidamu abamu basanga mu diaspora kubanga bagenda naye. Nobody we are taking over. Bali tebalina buvumu bumala komawo kubanga bakola ebikolobero bimala. Mukimanyi nti waliwo bamiziki bannaffe nga ffe nga bamiziki bannaabwe tetubalinaako buzibu naye nga Museveni afulumyemu bagenda naye. Nga ffe tubaga tetubalinaako buzibu tetubagala nnyo naye nga tetubalinaako buzibu naye nga Museveni n'afuluma bannayuganda bagamba gwe obadde okozesebwa nga bagenda naye. Bagamba bulijjo nti enswera ensirusiru ye enswera eberekera omulambo paka Montana. I can tell you muina power ya maanyi nnyo. Ensonga lwaki Museveni akwata biliyoni esukka 30 ez'omusolo naziwa ba artists abatono. Kubanga amanyi twamuteekako tabo. Yali tasuubira nti walivayo artist omu ku mmwe bamaze ebbanga ddene nga batuzala. Bamaze ebbanga ddene nga ne art tebamuwa kitiibwa nga batuyita madongo. Naye kuffe ne musamba ani mudongo. Of course bannaffe bangi babasasula n'obasasula okuzala wano omulimu gwe bakola. Waliwo munnaffe omu yayimba wawangulira abasirikale kati ate abadongo n'ogamba kalira bono. Abamu babayigiriza n'okuzala wa koosi ezikufuula owakabi. So that is a problem. Naye njagala mumanye nti muli ba muwendo nnyo baganda bange. Musigale ku ludda lw'abantu because at the end of the day abo abantu be batufuula ki kye tuli. Tekikwewunyisa lwaki ba artists bannaffe abakolagana na Chemalira every once in a while boogerayo ekigambo ekiri ku ludda lw'abantu kuba bamanyi miliyoni 45 ez'abantu bamanyi amazima. Gwe nga artist kikugasa ki okwata biliyoni 30? Eddwaliro ng'erya Kiruddu terimalawo biliyoni 30. Kwegamba mu bufunze mwe bakutte eddwaliro ly'abantu ne bali bawa ne mulirya. Lwaki? Kubanga babatya. Okay, bwe muba mumazo zirya ate temudongo wala. Bwe muba mumazo zirya mwogere ekituufu. Kuba ekituufu kyekijja bakipinga nga muli safe.
Gwe artist yonna gy'oli ekituufu kye kijja okuwa social security. Museveni tagenda bawa bukuumi mwenna ate ne bw'anaabubawa bw'onoddamu amagezi ajja kwettira. Yuzi twale tukungubagira muganda waffe Jjajja Ichuli. Jjajja Ichuli yali musajja mugezi nnyo naye asalawo. Omanyi Robert Mao olumu yagamba nti if you are sorry, I tend to speak too much Luganda, and yet my Luganda is not very good. But Robert Mao one time said that if you are paid to be a fool, then your intelligence ceases to matter. And I think he was right. He was right. I only wonder whether he can say that again. But I was talking about Jjajja Ichuli. He was an intelligent man, but he decided to use his intelligence against his brothers and sisters. On the 18th and 19th of November 2020, he was the spokesperson of tyranny. He was the spokesperson of murder, mass murder. He thought he was one of them. What kind of idiot was he? He thought he was one of them. He was wrong. Those who speak to him told him, my brother, you're not the first. Look at Kakoza Mutale, look at Chitata. That's how they all ended up. And he knew it, because every once in a while he came out to speak the truth. Ichuli yalinga avayo buli walwangawo musasula oba buli we yanyiganga ohandoza buli we yakinywangamu nga avayo nga yogera amazima. Era tulowooza nti bagenda okulaba nga balabisiza nnyo ne bamukola nga bwe bazze bakola abalala. Era ekyatuuka ku Kirumira eyabakolera ekyatuuka ku Ichuli, ekyatuuka ku Kaweesi. Afande Kaweesi was on TV justifying the mass murder in Kasese. When Museveni killed hundreds of women naked, hundreds of children naked, Kaweesi came on TV and justified that. A short while later, they did the same to him. Look at Afande Okech. Look at Kirumira. Look at Afande Chigundu. Look at Afande Katumba Wamala. Look at Abiriga. He would wear yellow all body. These people are not your friends. They are not. They are not. The devil can never be your friend. They will use you and either dump you or eliminate you. They can never be your friends. Why do we think they are the killers? Because they are the ones who have guns. And we saw them killing on the 18th and 19th of November 2020. We saw Museveni's people killing in plain clothes with assault rifles. We saw them. We have seen them killing in broad daylight. Tubamanyi bebatemula abantu baffe kubanga bebabeera ne mundu. They are the only one with guns. Bebalina mundu bebatta abantu baffe. Abamu babatta kyera ensi yonna nemanya, abalala batakyama naye tumanya. So be wise, friends. I thank you, artists, for not abusing your intelligence. You are better than that. And I can guarantee you that you're on the right side of history. I can guarantee you that one day an artist is going to be president of Uganda. I can guarantee you that one day you are not going to be on the menu, you are going to be on the table. Because if you're either on the table or you are on the menu, one day you will not be eaten, one day you will be eating. One day you will get the respect that you deserve as artists. And one day we are going to build a music industry upon which the sun will never set. We are going to be bigger than we even imagine. So temugwamu manyi mikwano gyange, musigale nga muli strong, musigale nga mwebereramu, musigale nga muli bakabi.